Tetero omusuke ng'awaka abajja okuziika abaana baabwe ne bagamba Nakafeero tukwetaaga ojje enkuba etukubira ebweru nga tuzze okuziikirako abaana bo kati munsonyiwe okukaaba mu maaso gammwe ennaku nnina mpitirivu nadda ninziika abaana bange. N'obadde oddawa? Eyo nzira wange kulaba owafaanana. Eddewo oddayo obuzze okulaba ewafaanana? Bangobaganya mukwano tebanzikiriza. Abaana Joshua, Betty, Jime kale bangoba awaka wange. Joshua Mulumba. Jime abakugobaganya bakuyita batya? Nze beyezaalira. Nazaala abaana 13. Bonna ne bafa ne bagwa n'ensigaza abaana bana. Abaana bana. Kwe kuli Betty. Betty yanjigganya ne Joshua bangoba mu kibanja kyange. Abaana bonna nga basigala mu bulamu bw'ensi bana bonna tebakwetaaga? Tebanneetaaga olw'obugagga bw'abaze lwe nakola nabo. Munnange omwana ne bw'oba wamusomesa ng'ali mu bukulu nga mmwe era ovunnamako afe abalina okuvunnama jjajja netukubuuza kati ayinza okugamba oli mwami ate gwe tukwata kifaananyi eri bannange omukwano bannange ensanyusa okubalaba mwenna okusanga jjajja nange ensanyusa eno obadde oddawa? Eyo nzira wange kulaba owafaanana. Eddewo oddayo obuzze okulaba ewafaanana? Bangobaganya mukwano tebanzikiriza. Abaana Joshua, Betty, Jime kale bangoba awaka wange. Joshua Mulumba. Jime abakugobaganya bakuyita batya? Nze beyezaalira. Bwe nti tusole ennaku b'enduulu eri baba wange oyo. Ng'olwo wazza musango kibaleke bakugaba? Sigulina wabula emmwanyi ezo ze mulabye ze zingobaganyisa. Ennimwanyi ku Joshua, Betty ne Jime ani yasimba emmwanyi? Nze nazisimba ne baze kitaabwe. Kitaabwe yaaliwa? Kitaabwe yafa. Jjajja gwe ani amannya go? Nze Tereza Nakafeero omuzaana wa Kabaka. Tereza olina muzaana wa Kabaka mulamba? Ate ne bagobaganya ku ate ne bangobaganya ku byange. Tereza Nakafeero omuzaana wa Kabaka yajulibwa atunulira oli myaka ng'emeka? Emyaka gyange 9. Gyennyini neeti? Neeti kubanga bakabaka n'akalaba abo 3. Awalaba nani kwa ffe tumanyi ffe tuli ku mulembe Mutebi. Nalaba taata w'omwana ono aliko Mutebi. Yali Muteesa? Ndaba Edward Muteesa. Nindaba Chwa yazaalibwa Muteesa. Chwa yazaala Muteesa. Kiwe kiri? Ate ba president? Ba president. Nalaba ku mwami Gundo ne tuliise ennyama 2,000. Ani? Ng'ennyama kiro ya 2,000? Ya 2,000. Binayiisa. Kati nindabagana nani? Ate Lule? Lule yatuliise ennyama. Kati nindabagana nani? Oyo azaala Muteesa. Azaala Mutebi. Edward Muteesa mpozzi naye yaliko Kabaka gundi president. Kati nindabagana n'ono aliko n'obote bonna abo Amini ddala n'obote
kale abatugobera ku mukutu gudu Jajja tuddeko okuba ebbali kati ninyo baneiba banasonyiwa abatugobera ku mukutu gudu talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza nti Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa bulobaawo makeup okupangisa engoye ezinakola ku mikolo gomasi n'ebirala bateekamu akasente ka transport ntuuka eno ku muntu wa bulijjo gwakoma ogwanga lyaffe erya Uganda singa onaabanga onkonyeko airport pickups nzija ku kisaawe Entebbe n'enkulinda mu bitiibwa n'enkuvuga paka ewo ku mulyango ne bw'oli buddayo ndikola kyekimu ennamba 0706794729 tujja banga tukwatagana nzije nkukima ku kisaawe Entebbe tuyina Jajja twawulidde omulanga biteekamu engatto tujje tulabe Jajja ono Jajja bamugobaganya ku ttaka naye ate mbo bamugobaganya ku ttaka mbu baana be beyezaalira bamugoba ewaka ennyumba gyogenza kulaba ng'olaba mu bifaananyi ennyumba Jajja ono Jajja alimya ate nze bangambye Jajja oli myaka nga 97 nti wabulayo ngesa toyingira 10 bampadde ku lugambo olwo kituufu ddala bwe guli nali neeyita wa 10 kubanga ndaga muntu eri omukugira eri ze baatukuba byali biganya okunkwata nga lwaki ebifaananyi byagana bagamba ng'emyaka gyange mitono ate mingi kwegamba bankwata ng'emyaka gyange mingi niŋŋamba bannange ti Sedward okulya obwakabaka yabulya nga taata we namulaba nga siza ogw'enkomerero nali nsome wafuwa ebukulula kiri Masaka konze nali nsoma kati awo nibaga okutuusa le beetegereza ng'emyaka gyange giri kina kwegamba mbuzaayo emyaka egi esatu okuweza 10 kati awo mu kyange kyangaawo kitegeeza Jajja osemberera okuwera emyaka 10 oba oyinza obba n'okugiweza nyinza okuba nga ngiweza emyaka 10 Jajja ono bannaye gwe mulaba abaana be beyezaalira bamugoba ewaka njogedde kituufu ddala tukusanze ova eno ndaba akagere akagere kano gyensula eyannonda bamuyita Mukiibi bakusuula bansuula ebintu byange abaana babikanyuga ebweru ebangobaganya tibansuza bulungi kwegamba ng'ate ekibanja ekyo kyabazeerezi Masendija yanzija Masaka kati ndagewa kati kwe kufuna omuntu nannonda gyensula ng'ate oludda muyita mutabani wange nagamba maama mutabani oyo yeggwa omuzaala mwana wa mukulu wange n'abukwako wakuwano kati obeera naye awaka mbeera naye awaka era obwedda nabadde nga nagenze Katente kufuna ddagala poliisi okumpima kati nisisobola kudda mangu kati mbadde ndi awo ng'omukyalo oyo akuba essimu nga baŋŋamba nti yanguwako mangu waliwo abakwetaaga nange ninsitula akasawo kange we nasuze nenzija ngenda okutuuka awaka mbuuza Mukiibi ne mukazi we banemulabye wana abagenyi nti nedda konze kiki era obwedda singa nazedda mwebe enkuuma obwedda tusalenga nti sibakyazze pozi ow'omukwano abaserengesize emmanga wagambe kasito tukirire ewaka nga tuli ffekka tulabe tetugenda naawe ne batugirayo embooko basobola tugira embooko ne tuba tugenze naawe tewali abajjirayo naye ati bayizoga lwaki mujja nayo wano bishine bagamba mutuyingirira tuwasobola kubajjawo wabula bano abaana bano Betty tamanyiirwa yanoonya ebyobugagga bye nakola ne kitaawe bombi ne Joshua bali ababiri banvaako nazaala abaana 13 bonna ne bafa ne baggwa n'ensigaza abaana bana abaana bana kwe kuli Betty yanjigganya ne Joshua bangoba mu kibanja kyange ate oli omulala owokusatu gwegedeko oli Jime ne Nagawa bo bannejjako babeera wabbo bo kati Joshua abeera Kisoga kati Jime abeera ku nnyanja Katosi Jana wakiwa kiri eyo kati Joshua abeera wano Kisoga kati Betty awakati musanzeyo omuntu baba waliwo omulenzi abeera waawo Betty yamuleeta mwana wa Joshua bangoberewo ddala ye bamuwa ennyumba eyo mwababeera abeerayo yekka oba alina famire Betty yamuwa ennyumba bwe babadde basula mu nnyumba ate ng'ennyumba eyo taata wange baze yafa nga batunze ekibanja amabaati
Ennyumba eno nagijja wa kitange Teetero Omusuki ng'awaka abajja okuziika abaana baabwe ne bagamba Nakafuere tukwetaaga ojje enkuba etukubira ebweru nga tuzze okuziikirako abaana bo kati munsonyiwe okukaaba mu maaso gammwe ennaku nnina mpitirivu nadda ninziika abaana bange nazaala abaana 13 wasigalawo bana omulenzi Joswa ne Betty Tamanyirwa ne Jime Tamanyirwa lye erinnya lye taata bamita Betty Tamanyirwa lye bamutuuma jjajjaawe Betty Tamanyirwa ne Nagawa naye yali ampinga okutuusa lwe yanneesonyiwa bombi ne Jime abeera ku kizinga Nagawa abeera Katosi. Abaana bonna nga basigala mu bulamu bw'ensi bana bonna tebakwetaaga. Tebanneetaaga olw'obugagga bw'abaze lwe nakola nabo. Kati Jajja awo omufunawo mutya mwagulawo taata waabwe yali yagulawo waliwo ofunawo otya wennyini waka? Awaka awo baze yampasa kitaawe amuzaala ye yamuwa n'amugulira ku ttaka ly'aba mwami Lule. Naye taata wa Lule yaguza Sezaala wange n'amuwa buwi kati bagenze bakula tuwa busuulu nitusasula munene nga bw'olaba ebyensi eno kati ebyobugagga bye byetaagibwa ne tugulawo ne baze ne tubeera awo afudde ndi awo kati abaana afa Jajja waffe oyo omwami afa mu biseera ki? Aludde amaze emyaka 2. Myaka 2 bukyanga yalwala bulwazi n'afa. Yalwala bulwazi n'afa wali kyekimu n'abaana bano. Nali kyekimu n'abaana bange. Nga kituli ffenna naye olw'obugagga ne bagamba ti wali wano wali wagenda dde wammwe nga sisobola kuvaawo yampasa. Wali mukyala wa mpeta? Sitwagattibwa mpetaawo. Mwawangala buwangazi? Twawangala buwangazi kuba ebiseera by'empeta ebyo. Mwami gundi oyo kati aliwo. Mwami ani oyo atufuga ayogera ebyamateeka oyo mwami abakulembeze b'ensi eno Museveni nedda gundi asise ekikubo ono w'e Kampala mwami gundi ani oyo ayogera ne ku leediyo mukulembeze wa ddiini mukulembeze wa gavumenti kati omwami oyo ye yasooka n'alangirira n'agamba nti omukazi atafumbirwa empeta talina bufumbo kati niŋŋamba baze ntugattibwe mulamu wange sister Madalene enkoko njeru yafa yali agenda okutugatta empeta kati nga waliwo mulamu wange omulala muprotestant n'agazi baba Sendija togattibwa na mukyala oyo kubanga mu Bukatuliki ate ffe tuli Baprotestant kati baze empeta n'agisazaamu ebiseera bibiri yatuuka ng'afa ng'ava mu nsi nga n'oli mulamu wange ava mu nsi nze nga mbeera mu kibanja kyange kati abaana bakuze bangoba. Wenkana wo obunene ku ttaka eri? Kwegamba bakitundako abaana kyali yiika 5. Galiika 5? Ayiika 5 mu 5 kubanga kiva we mulabye mu kakubo ne kikka paka ku luzzi. Kati wasigalawo kyenkana ki? Ekitundu ekyasigalawo kitonotono kiwera nga yiika obanga 5 oba 4. Zezasigalawo. Kati emmwanyi kuliko emmwanyi? Emmwanyi era ozirabye nga kingokira weeziri. Twali twasimba emmwanyi ezo ne baze ne tusimba ne kooko. Kati ebyo byonna bye bingobya. Kooko akyaliko? Gyali. Kati emmwanyi mwabazisimba? Abaana bano nga baliwo ebiseera bino? Nazaala nga bazaale. Nasanga omusajja talina mwana. Nobazaala? Nimbazaala. Bava ku kyokutandika okugobaganya ewaka? Okungobaganya bugagga. Beefugawo baagala nze nveewo obugagga bwange ne bwe nasimba ne baze bwe baagala. Teri kirala. Jajja mbadde nsaba nnyo ennyumba eriwo yazimbibwawo etya? Ennyumba baze gye namusanga nayo abaana bagitutundako nindaga ewaffe nengenda nintunda ku polisi wataata lyali ttaka. Wali nga Jajja oyo omwami akyaliwo gw'oyita baze mwali mwateekawo ennyumba awo bwe yatuuka n'afa? Waliwo ennyumba ya bisenge 9. Yali nnene ddala? Yali nnene ddala
era mwe nabazaalira abaana abo nyumba nga ya bisenge 9 kati bazi bwalwala yalwala aniya yamutta kati nimbeerawo mu maka gange nkuze balabye enkaddiye baŋŋamba nva awaka batandise okuntulugunya waliwo omuwala bamuyita Beti Tamanyiiro soko kati ninyo jajja ennyumba eri wagambye yaragawa ey'ebisenge 9 omwana gwe nasooka okuzaala awaka baze bwafa ennyumba n'agitunda era naye kwali kuba n'abaana abana yafa yamala n'afa n'agitunda kati awo okufuna endala y'ebisenge biri bisenge 3 bibiri eneeriwo natugenda wa taata naye yafa dda ng'abantu bwe ŋŋenda ewaffe okujjanjaba maama ye yali asigaddewo kati maama bwe nkomawo eno nga lw'omwana wange bankubidde baŋŋamba nti omwana wo lwenkuba etukuba toliiwo omwana wo yafudde yafa nga siriimu kati nga ŋŋamba eri eno gye nnina abaana kati eri siinaayo omwana abaana baayo baafa ewaffe ewa taata wange nimbagamba nti kantundeko poloti zange ezi 4 ngende nzimba ennyumba ku kibanja ky'abazi kwendi ke kayumba ako koolabye kabisenge nga 3 bina ekisenge kimu n'etterekero wenteeka ebintu n'eddiiro ebintu 3 wazitunda lino jja n'ozimba wano nja ninzimba natunda waffe saanoga mwanyi z'abaze naye kati yoyo omwana bangoba bagamba n'ennyumba yaabwe nibagamba nedda nfiirawo wano natunda byange bwe muba munjagala ennyumba mujja kugitwala naye nga bwe mungobaganya sikkiriza abaana bano bakugamba bigambo kituuka okugoba ewaka nzibye njagala okuwulira kuba kugobaganya batya bakozesa bigambo ky'okugoba ova ewaka wano jajja kwegamba bantulugunya tambula genda ddayo ewamwe Masaka bwe batonga bye bagamba tambula genda ye Joshua Beti ne batandika okujja okutema emmere tebasobola era muludooza mulabyeyo babeera wano kumpi Jima Joshua abeera Kisoga Beti abeera ano Nkokonjeru kati ani abeera okumpi kwaba abaana bonna abaana bange Nkokonjeru oba Nkokonjeru alinga ali okumpi eno kyalo wansi wante waliwo tewali mwana wange nagawa ali Ntenjeru nejje gye bigambo gwa biyinza okujja ewaka gwe ebigambo toyinza gamba sijja vaawo buli ssaawa olowooza bajja kunzita buli ssaawa olowooza bayinza okunjokya abantu abaagala ssente ze batakoleredde taata wange bazibu nze nabagamba nze saagala byammwe mwekolerere byammwe nze baze yantegekera nina emmwanyi nina kooko ate Beti asitudde makanda ge azze mu nnyumba yange era n'alekamu oyo omwana ono omwana wani mwana we mwana wa Joshua wewe naliwo omuvubuka ekivubuka ekinenenene waliwo omuvubuka oba amaaso galaba osobola omulengera yoona eno waliwo ono omuvubuka ono si yeddaago obyo yoyo gundi gwe yaleeta ngo basobola okweyongeza ogezaako oba okumulaba kati mulaba yeddaago oyo ye mwana wani ye mwana wa Joshua oyo atanjagala Joshua abaagala okungoba awaka abamuzukulu wange ne muzukulu naye takwagala kati ananjagalira ki nga azze mu maka gange yagayingira ng'era ŋŋenda mundabunda ŋŋenda bwoyo ne musiŋŋana ng'ali mu nnyumba yange bino abimanyiiko omuvubuka ono ali ewaka abimanyidde ddala kati bw'ogenda n'otuukayo ogenza okulaba ku waka akwaniriza tambuuza nze mubuuza naye addamu omuntu anaakulya tasobola kukulaga kimu abatugoberera emboozi ezimu ziba nzibu naye emboozi ya jjajja entoma ziba ntugiwulira naye ng'entambula etuuka ku jjajja yebadde enzibu eno wala wawanvu tuyingira munda ddala twazze n'emmotoka kyekituufu naye tutuuse emmotoka n'etubira era tutuuse leeti eno tugisindike tutawanyiza paka tulina tugirese ne tutambula bigere okuyingira munda eno kati jjajja tukuwerekereko kirira olambuleko ewaka ng'obudde maama obudde buli butya essaawa zizino ziri 11 n'eddakiika 11 oba tukkirire mulabe kiki tolina battery ate ebyo ŋŋamba ebikinaako okay ndowooza tukkirire si we kiri kansala omulungi wange baaba
wangi emmanga eyo kulaba ttaka bwe lyenkana tusanze jjajja akkirira nze mbadde nzirayo wange ate envueyo kubanga sisulawo ogambye wafuna muze kisa gy'obeera omwami bamuyita mukiibi ne mukyala we obwedda tunaba kukirira wansi eno omuntu wawulira kati ngaffe nga tuzze tuwulirize ku mboozi wabawo abantu ababeera balaba eyo singa kubanga kuba mulanga olowooza abantu bali badde bakuyambako batya waddukirako komwerosi ku nsonga zino baatamwa dda abaana bange labeerosi ne bamaliza nga bagambye batya nga bagamba bajja ne bagundi bajja e Mukono abalwa abasirikale abakulu basindika RDC yasindika abantu ne bajja era abaana balemaganirako baagala nsimbukewo abaana bonga baagala kutunda baagala kola era baagala kutunda nze nveewo Jajja nja kubuuzaamu kati ninyo kati ewantu ngaawo omuntu aba n'ekyapa aba n'endagaano y'ekifo ebyo biyina sinnabifuna era sinnafuna maanyi gasobola kwegula olw'abaana waliwo bino endagaano nti gundi ne gundi muguziza ettaka lyange newekolera kolosi ne bakolonako sitaamu twagula ffe ku baze yagula ku mwami Lyeza nannyini ettaka lino kitaawe baze kwe yagula sizaala wange ng'agulira omwana we ye bwe yannyumiza nga baze kino nasonyiwa kyogera jjajja nawankubadde waliwo omuntu ayinza okubeera ng'alaba n'agamba naye abaana bano mukadde wuuyo akuze emyaka giwedde lwaki tebamulinda tisiti Katonda n'amujjulula ne balyoka balwanira era bwe batyo boogera bagamba batya bagamba nakafeera olabye n'abaana kubanga baali kulese otuuse wala era nze waliwo omuntu eyampa amagezi naŋŋamba tolemererwa weeyongereyo mu gavumenti ne mubuuza ne mugamba owange neeyongereyo mu gavumenti kakati gavumenti naye ate bwenendeka nti nedda niŋŋende wa Sekikubo najja n'alambula omukulu w'eggombolera Nakisunga kati najja n'akebera n'abaga nti mulongooseze ennyamwe muwe emmere muwe ekyokulya mumuleke ebiseera bye biweddeyo era baagala nsituke ntambule eŋŋende okutuusa olira ebiseera bino mulyoke mujje wano yaŋŋamba nti genda eri ewa mukyala gundi neŋŋamba kaŋŋende mubuulire era kati yagenda okumponya ntandika okulya kyenjagala ebyokulya byo ne gy'obeera kati oli yakusembeza mu nnyumba w'oba yina we yakuwa omuzigo ebbali nsula wa mwami Mukiibi ewaka ewe mu nnyumba mubeera mwana wange nga bw'olaba kati gwe bonozaala ng'omuli ba Luganda n'oli kakati nange bwe ntyo mwana wa muganda mwana wa mulamu wange abamutabani wange kakati yaŋŋamba nti sulawo maama ate kati namukola ntya kuba namugamba mwana wange ebigambo nabitutteewo era yampa amagezi nti genda ajja kuyamba ani kyeyamaani wano weekya kyeyamaani Lugoloobi Nasulu wali wawanvuko ate ani owegombola wagambe yani Nakisunga Nakisunga oyo yamumanyi naye nze mmanyi mwami Sekikubo ate ani mubaka wa wano yoyigo twasanga ajaganya Kayondo yoyo mubaka okay simumanyi Kayondo omubaka omukyala wano abeera ani tuli mu Mukono again siwe kiri Mukono South ne mubaka omukyala wa district yonna ani kansala oyo buziza mukyamu kuba ensonga yo jjajja tisiti wali batufuna ku bantu abali bakudduukirirako kula tisiti ngodde ewaka ewo lwakubeera nawo kiyinza obba yinsa kyulita abaana abaagala ssente nga bw'ogambye okudda ewaka ne bakufuŋŋana ekiraata nsonyiwa taata bagamba abantu baakuno bagamba nti abaana bo nagamba kiyamani baneemunyambe n'abamuddira mu kakiiko ke naddala omukyala ali awo bamuyita mukyala Mutebi Nnaalongo yagamba maama ekkubo eryo ly'okutte nga mugambye oyo naga ndi maama nyiikira fe abaana bo baatulemesa naye nyiikira okulabagana n'oyo ajja kuwonya nimbagamba okulabagana nani n'omukyalo nono nti ajja kuwonya era yebyebyo tayagalira ddala muntu kubonabona nga oli mukadde bwotyo baali badde bakuleka twabalemu abaana bo
Kati Jajja wano linya kaboda ne kakutwala ekatente eri. Ntambuzawo kigere. Ntambuza kigere ne oyo ntuukawo na kigere. Ngenda mpola. N'otambulya essaawa nga mmeka okuva eno okutuuka eri? Ate nga ndi awo okuzibala. Siriiwo okuzibala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bane waliwo story ezimu ze tukola n'olaba nga naawe ekutuddemu. Naye ndi sure nti abantu abalaba esimu oli aje wayibadde wagikwasiza oli. Abantu abalaba ndi sure nti muli bangi. Tulina abakulu mu poliisi abatugoberera. Tulina abantu abakulembeze abatugoberera. N'abantu abalala bangi. Eno yeerabika ng'entudde mu Jajja ono emyaka gye. Kansalo yaŋŋambye nti oyizaako emyaka egyo 3 okoona emyaka 10 era we guli. Naye Jajja ku myaka gy'okubanga abaana beweezala no bayonsa ku bbeereyo baakugoba ewaka era bongera okubanga bagobaganya. Era bangobaganya na guno gwaka. Simanyi kino tuyinza kukikola kyabanaye abantu abatulaba. Okitegeera naye omuntu yenna amanyi omuntu gwe kikwatako. Wano tuli Mugombolola ya Nakisunga. Ekyalo bakiyita batya? Ekyalo bakiyita Lugala, kisangibwa Mugombolola ya Nakisunga mu Mukono. Okitegeera omuntu yenna amanyi Mukono bannaye ennene eno tuyingidde munda. Eno gye tuyingidde tubuze n'okuba ne tugukira mu nnimiro y'omuntu ne tukutula paka we tugguse. Nga omanyi ffe twazze batugambye webaddewo ne tugamba soke tugende ng'abalina kye banoonya tumale okutuuka ewaka. Ate ffe nga tubeetegekedde twebadde twazze dda nga mutegeetegedde naye nga twasobola tutuuka ewaka. Tutuuka ewaka then tukome tukula pikunzula ate nga naawe okola ki? Nzija. Nga naawe ojja mpola. Ne Jajja wale badde okuba omulanga nga ggwe oyagala bakuyambe batya tomanya kubaako omuntu alaba n'agamba kannyimukire wono Jajja wange. Jajja wali omuntu yali badde alaba yali badde nga akuyamba atya. Sembera tukole close up Jajja. Nsabo tunule mu kamera yawo Jajja okuba omulanga. Soko olindeko mbuuza omukyalo oli. Kikirizibwa kati baaba. Wetaaga buyambi bwa kuzza wakaawo. Neetaaga buyambi bwa kunzza waka. Era n'abaana bali bennyini tebalina kye bannyambamu obutalinya mu maka gange. Okuziikibwa sigaana nga babafunye ekizibu kubanga kibanja kya kitaawe. Wano nyini we baziike. Waliwo ekirala. Eri sigaana naye wano ewange tuwali malaalo n'eri. Oyatambula n'oddasayi neera kubo lyerimu era gye baziika. Oyambuka bwambusi n'olaga eri. Nina kudda mu maka gange nga mulanda nga abakulembeze kubira abakulembeze nga bwe watula amannya Jajja b'omanyi mu nsi eno Jajja kagoliwa ba president olabe bangi kuba omulanga kuba walaya kubimpitiramu okuyitiramu atwabayo kyamani Lugoloobi abantu b'omanyi amannya Jajja boogere ndi sure nti waliwo abantu abatugobera osinga balina bweru naye nga bamanyi abakulembeze bano nga basobola okubaweereza ka video kano wangi boyo bomanyiko boyo ne Jajja Museveni omumanyi erinnya lye naye abantu bomanyi amanya mu nsi eno Jajja boyogera tulabe tomanya wayinza obbawo omuntu alaba n'agamba ekinkutte kayogedde erinnya lyange. Ayi Mukama Katonda ndi munaku nnyo mbadde nsaba abafuzi Mwami Lugoloobi Chairman onnyambeko ganze nakafeero mu nsonga y'abaana okungobaganya nga naawe olaba. Owookubiri mukamange Mwami Ssekikubo taata nakwesimba ku mugongo era akalulu nenkakuwa era nkubuulidde nnyo ebintu ebinkwatako naye taata wange nkubira omulanga abaana bamonyaabonya nnyo onziruukirire. Mwami ow'eggombolola Nakisunga naye lwakuba amannya ge sigamanyi taata nsonyiwa. Ndi munaku nnyo taata abaana bangobaganya siina bwensula ngenda nsula mu bantu tibangoba naye nange mpulira nswala ogenda nga neetika obugugu ng'abaana bangobaganya. Nkukubira omulanga onnyambeko taata. Chairman wa district anti munange n'olulimi oluwulira n'obukadde obulaba nsaba onnyambeko nkuba omulanga munziruukirire abaana bannemesezza embeera. Maama Nabbanja maama wange era mwe mwennyini mwe betuwa akalulu nkuze nze nakuba akalulu ka Kabaka yekka na guno gwaka nkyali mu bululu bwammwe bakama bange ate ndi mukazi wa Kabaka ndi muzaana wa Kabaka
nsaba munzirukirira amannya gange nze Tereza Nakafeero erugala Kisimbizi buli muntu n'agenda nga nsekerera abaana bange Betty Tamanyirwa Joshua Mulumba Semakula Jime Nagawa talina mutawaana anyamba. Okay, bannaye ebigambo bya Jajja ndowooza mubiwulira naye buli omu gyali wowe nakyo osobola okulaba nga Jajja titi asobola okudda ewaka. Ne bannaye ensi eno abamu banoonya bamaama tebabalaba tetulaba maama Fiina ng'agamba mazima mange simulaba munoonya at least wali kalanvumu oba nkube nga simulaba kumbe Jajja mumuli eno embeera bw'eti bwebayisa ate bwetuyisa bwetyo tatange embeera etuyisa bubi naddala nga nze Nakafeero olunaku olukulu ne lutuuka n'obulwayo n'akuleetera ka half kilo wabula n'ofuna obuntu emwanyi sikyasobola kuzinoga n'okulima sikyakusobola wabula bo bajja bayunja amatooka Joshua ne Jime naye bayunja sirina kigambo kyenjogera sirina kamwanyi kennoga jibe Joshua yangobaganya era kati n'omwana we yali mu nnyumba yange yajeefuga ng'omwana lwaki omwana tava mu maka gange ne munkwatirako bakama bange nimbeera mu mbeera zange kubanga kibanja kyange saagala kugula kirala awo ye wange. Jajja kiki kyokola ekikuyimirizaawo nga gwe omuntu ennaku zino? Mbadde neerimira obumere bwange bwentunda akawogo ngaako akatooke kange kati sikyalina maanyi gasobola kulima bakama bange. Njagala bannyambe gavumenti ennyambe nziruukirire naye nga awaka wange saagala kuvaawo sirina byakulya bakama bange sirina byakulya kyayinywa mukalu takyasaana buli kimu kyonna njagala munziruukire bakama bange ng'abantu bano bwe bazze wano wendi abazzukulu bange ate abaana bange ne muganda wange nga bwajjiddeko nagenda ne mukaabirira nanga nti baaba tofaayo naye ng'ate tweddira omuziro gumu nze Nakafeero. Ab'enkima bani tukuba omulanga buli muntu ali eyo nga oli muzzukulu wa Mugema ab'enkima musooke mubeeke ng'egye mukijubisaamuuko abantu b'enkima Jajja wuuno ayibuzaako emyaka egyo okuyingira emyaka 10 egiba gijjudde ne Jajja bamugobye ewaka abaana beyezaalira omu n'omwana omulenzi yatuuka okuleeta mutabani we abamuzzukulu w'ono n'amuteeka mu nnyumba ne bagoba Jajja ne bamuyingiza mu nnyumba yabeerawo naye omuzzukulu naye tayagala Jajja otutuuseeko ewaka ne tulaba bamuyita Joshua gutusanze ono ewaka omuvubuka omwana bamuyita Ddagalaasi Joshua yazaala omwana oyo muzzukulu kati gwe bateeka mu nnyumba so Jajja alinga momboze ku kyalo emmwanyi ze emmere ye n'ebirala byonna babirya oyo omwana atunda n'okutunda ate nga nze gyensula nabo tebalina mmere bwe nzija okukima emmere bayomba buyombi. Jajja tutte ebbanga ki bukyanga bakugobe ewaka n'ovaawo? Tutte emyezi 4. Emyezi 4 tusanzeewo enkoko ewaka nkoko z'oli yazireeta yaziruma omuwala oli eyaleeta oyo omwana wa mwannyina ye yannannyini nkoko ye tayagalira ddaaninyewo Betty Tamanyirwa tayagala mu nsonyiwe gavumenti tekolagana na ddagala Uganda ebyeddagala tabimanyi naye nina okubibayitiramu yandaba nga nziza awaka n'addira eddogo n'adduka mangu n'agenda addira eddogo lyali awo mu nnyumba liri mu kaveera kaddugavu n'alijjayo n'aleeta omuliro n'ateekako n'atandika okunkola bw'ati saamunyega olikola batya ngezaamu kati wembanze yeye yali awo yakola bw'ati n'agenda aleeta eddogo lino n'aliteeka kuno n'aleeta omuliro n'ateekako n'ankola bw'ati kyenva nkola bwenti n'enfuluma saamwanukula wakola oti n'olikuba n'erigwa eri n'akola bw'ati nerigwa nze nimpitawo nintambula era ne kaakati sinnadda mbadde nzize kati kukebera kulaba nti kiki ekiriwo awaka wange tokyagendayo nti bayinza okutuusaako obulabe kati nga ekyo kye baakola kyali engeri gye neeripootinga mu gavumenti bakitya nnyo akitya nnyo Betty oyo. Tewagulawoko omusango gwonna ku baana bano Jajja? Omusango gyange gy'abaana giri wa RDC nji ku poliisi RDC weeno kugombolola manya ku Mukono. Awo tuli bayitawo Lugala abantu baffe abatulaba tuli mu gombola yina Kisunga kansala embansobya onzikiza tuli gombola yina Kisunga
Tuyina RDC atwala wano sinaba kumutegeera naye ngenda laba nga nonyereza ku linnya lye at least tubeere nga twongera okuba omulanga kuba ndi sure nti RDC oyina amaanyi mangi kuba oba RDC oba mubaka wa president mu kitundu kitegeeza ko president aba asooka gwe tuba tukola ki gwe tuba tulina ndi sure nti osobola okudeployinga ndi sure nti abaana bano osobola okubayita osobola okuyamba ku Jajja onatwala abaana bano mu kooti ne bavunaanibwa at least bamulekewo emyaka gigenze bamuleke kale Katonda yakolenga bw'asobola okukola bajje balwanire bye ebisigadde nga Jajja yamaze okukola ki amaze okugenda ne bannaye ne mugobaganya maama wammwe up to this extent asula wabweru emyezi ena miramba abamu nga banoonya bamaama bafukamirira malaalo really abantu bafa batulaba nsa tubeeko embeera gye tuteekawo mbeegayiridde buli alaba video eno gisalo giteeke ku TikTok giteeke n'ewalala wonna osobola okubeera ng'oteeka emboozi eno ebeere ng'etambula nyonga n'okuyita baganda bange abakola amawulire buli asobola jangu ntuukirire nkutuuse ku kitundu kino ndabidde ku Blaza ACB4 mukiddamu ndabidde ku Blaza ACB4 mutabani wa maama Fiina mukwano gw'abangi amunkoonereko tujje tuyingire mu nsonga ya Jajja Jajja tugenda laba nga tugeza katisi okulwana ensonga itulabenze ngenda kolako kyensobola ndabe at least nga tukola kinawo tujja banoonya kumanyi bagamba tosala gwa kawata na uli gwa kalenzi n'ekino kikwatagana ne maama kubanze ndi musiraamu bagamba edini ya maama tasobya sagala nkulimbe enamba zaabwe ez'essimu ozinako ko Jajja simu nongerese esimu wagiwadde oli wali ogira n'ogyerabira enamba zaabwe enamba zina ndoza bajja zituwaako oba oluvannyuma bajja zituwaako tugenda funa bagenda zituwandiikira tuleke oluvannyuma tugende nazo tujja funa tusobola bakubirako ku kasimu tulabe bwekinaaka katusooke ndowooza oba Jajja omutule mukeno kati nnyo wetunaaba nga kiganye tuyaziwayo at least mu bantu abakola ki naye mpozi nakyo tugamba ekira Jajja kuba tuba twagala kwerekereza labe nga naffe tuddayo nga tulaba ate ekiddako neyanzige bakama bange neyanziza baaba wange ow'omukwano bwe tuddira ogumu munnange kuba nakubuulira ekizibu kyange onyambye n'abantu ne bajja naye neyanzige bakama bange okujja okunziruukirira era munkwatireko ddala munziruukirire ddala kubanga nja kufiira mu nnaku y'amaanyi kyosinga okwetaaga Jajja kiddala kyenneetaaga banviire mu maka gange obutaddamu baveewo Joshua Betty banviire kubanga balibo banneesonyiwa ababiri era Betty Tamanyirwa mukakasaku Joshua Mulumba banviire mu maka gange kati ndi mikolo gya gavumenti simuli ba gavumenti fena police fene ba gavumenti tutwali omakuba abantu be bakola gavumenti nakola fete tukola mu gavumenti ddala wali netugenda laba nga tusindikiriza omulanga guno kutuuke mu gavumenti ddala makati kakati nga mmwe bwemuzze nsanyuse nnyo mwebale nnyo ayi Mukama Katonda abankuumire bulungi ne bwe munaamutambudde naye nkyenjagala mugende mu maaso n'okunnyamba kyenjagala saagala kuva mu maka gange njagala mbeere mu maka gange nga nnamwandu nga mumunyambira ate nga nange bwe neeyamba ne baaba wange ono abaana mujagala Joshua Betty Tamanyirwa sijja kwemalako baana abo tebadda mu maka gange njagala mubawe obutadda mu maka gange kubanga gano maka gange sigaabwe ate tuwali malaalo awo nti oba waliwo amalaalo ge bajja okulima bagejja okukola ki okay kitundu kyaffe kisoose eri Jajja wangambye amannya go Tereza nze Tereza Nakafeero omuzaana wa Kabaka Tereza Nakafeero omuzaana wa Kabaka okay twongera n'okowoola aba Buganda olw'ekitundu bakita Buganda Land Board kikwasaganya nnyo ebyettaka ebyo in fact balinako ne program ku telefayino okwo bayita ettaka yennyaffe ngenda kubirako okwo waliwo omusomesa wange Morris Mukibi akolanga programu eyo muliire mutomanyi osanga ayinza biteekamu engato najja ettaka terinayo lyemuliko lino lyagula terinawe likwataganirako ku Bwakabaka tirikwatagana waliwo amataka gamu gabaga amataka lya Kabaka gyasula siri ya Kabaka lino ne Yanaali Road omwami Dule nanyini ttaka okay kitundu kyaffe kisoose ku kyalo Lugale eno nga tulina Jajja ono tugenda banga tukole ebitundu ebirala ebiddako
tubenga tufollowing emboozi ya Jajja ono tulabe gye naakoma. Nze Sonko Muhammad njagala mbeere nga mbeerekereza ne tugenda kukomawo n'ebitundu ebirala. Tugenda nonya ku bantu bano, tugenda nonya ku bakulembeze ab'ekyalo kino n'abantu abalala abaddako. Kulwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.